mba ngambe music takola mba muchamu, because I personally have achieved a lot from music. Yes, connections nange binyinyi nebyenkozeko mbulamu n'omusingi guno gw'ekitongole kino Kaleke Kasome Foundation gwava mu music. So sisobola gamba music takola ki takola oba tafuna oba ki, music afuna, because if I would go for a show ne bampa ekinana ne bampa ebbiri, really oba omuntu atali mwenkanya gamba nti music takola ki tafuna, abantu omufunyeemu oba kuyita advocacy abasinga tebakitegeera in the first place. Naye nga bwe ngugambe destiny, some people like us were destined to be doing some things in life. Era ebimu byetukola bijja just automatically, gwino kulaba nga bwe wali mulonde katonda yakuleeta mu nsi okukola ekyo, ne bogezaako kidduka ng'era weesanga oli eyo. So si kukolima, that's called advocacy work. Nze nakula ndaba abaana abalala babonaabona, abaana abalala abatalina wakusula, abatalina kyakulya, abatalina kyakwambala. Ate bwe nagenda nkula nagenda okuzuula nti ate waliwo abaana abalala bakabasanyizibwa, abaana abayisibwa obubi n'abazadde baabwe oba ababeezi baabwe. Yes, so nensalawo okubeera nga nalumwanga. So nafuna ekitone ky'okuyimba, nagenda nakyeteekamu kambeeko message gyensindikira bano abantu abatulugunya abaana. Yes, kambeeko message eno gyensindikira ng'oluyimba lwange olwanga abaana balala ng'abaana baloli about street kids. Kambeeko kyenjogerako ku bano abaana bali ku nguudo, nabo baana ba Uganda nga ffeera, nabo baagala okubaako bwe batuuka oba bwe babeera ng'abaana era. But the best way I could do that was through music, because music wona atuuka wala, ate atuuka mu mitima gy'abantu, atuukira ddala mu mitima gy'abantu, atuulira ddala ku mitima gy'abantu bangi. So that message teyali nti kukolima, but I was ate yayambira ddala, because olwaleero nze nina abantu abava UK, abali wherever they are, America, nga bana Uganda, ne bajja nakusanga nagamba gwe Maurice Hassa nti yes, nampaye kankweka nakakadde, nengamba lwaki okampale, nanga webale kuyimba luyimba luno. You understand? So kikutegeeza ki ekyo nti oluyimba luno, message eni yali mu luyimba luno yamukwatako, oba maybe she was abused oba he was abused, kwegamba. So music is a communication, it's a way of relating with people, kwogerezeganya n'abantu. Naye message kijjoyisizaamu, tolina kubanga watuusibwako ekintu okubanga okola ekintu ekimu, tolina kubanga wayisibwa bulungi okuyisa omuntu omulala obulungi, tolina kubanga wayisibwa bubi naawe okuyisa abalala obubi. No, I told you destiny. Yes, zinakuzibwa ne mama wange ne taata wange, era bali awe Namungu, abantu abasinga bamanyi mukyala Sanyu ne Dr. Yona Hassa Namungu ekisugu, bajjajjabya abantu for so long. They are very nice people. Taata wange ndoze yasinga ekisa ne mama wange mu Uganda, nze wendowooza bibantu binalindabye abatayombangako nga wetulifa abaana, abatalwanangako, abataawukanangako. Yes, they have never separated. They are very, very good people, abantu ababamanyi. So bano abantu batukuza bulungi, naye mutukuza obulungi eno love gye batulaga, omukwano gwe batulaga guno, ate nze nalabanga abaana bate bakiina, bali ku nguudo, tebalina kyakwambala, bakabasanyizibwa, abaana battibwa, basaddaakibwa. So ebintu bino byantawanyanga. Ningamba, how can I share, how can I extend my love to these people, to bana abaana. Kati nga bwe nagamba ekiri destiny nti Katonda atuteeka ku nsi kuno okubanga fina tubaako kye tutuukiriza. Yes, tuina everybody, each one of us tuina omulimu ogw'okukola wano. So nesanga ndi mu line eno, kyonna kye nakolanga mu kuyimba, kyonna kye nkola mu kwogera okwange, nze kimu bibiri baana. You understand? So ekintu ekyo ndowooza love n'abazadde gye batukuzaamu ndowooza yatugroominga okubanga naffe tufaayo eri abalala. Ne baganda bange oba bagoberere kyekimu nti music timing. One,
ate nga bwe nagambye music is a communication too. Ate there are different types of music: soul, R&B, reggae, dancehall, afro, ne music omulala kadonkamu and whatever. Katono music buli omu aina watuula ku mutima gw'omuntu. Yes, waliwo music atuula ku mutima gw'omuntu ku supidi, okitegeera, oyo dancehall. Music wa dancehall ye mu history of music talwa era abayimba dancehall wena nawe wakimanyi. If you follow the likes of Bebe Cool, Bobby Wine, Chameleon, whenever abayimba dancehall lwaleero, Cindy, wherever, Chameleon and the rest, Bafana, they very well know nti Oluyimba chovolaba bwaba aluyimbe bwati abandi contagious plan abayine lwaleeta olulala, because they know dancehall music 3 months ekinene nnyo. Yes, and when we go to the other side of soul, I think nakyo kimataringa which type of message you're singing and at what time. Waliwo message gy'oyimbira abantu saawa zino, abantu balina embeera gye bayitamu olwaleero ekutte buli omu, tugimanyi fenna. So omuyimbi bw'aleeta very nice writing nga yatudde wansi na composing nakola a very nice composition art, nakola art we bulungi, nakola research we bulungi, naleta message and a very nice melody etuula ku mitima gy'abantu. Trust me, that song lujja kujjukibwa with time. So as a nyimba naddala as a nyimba ezikwata ku mitima gy'abantu nga si dancehall, the likes of reggae, R&B, that's why up to today everybody will go back to the likes of Backstreet Boys, will go back to the likes of Boys to Men or Mariah Carey, because bayimbanga enyimba is soul music ezakwatanga emitima gy'abantu. It's one of the likes of my songs. I meet so many people and I love true love. Nze njagala nnyo Kaleke kasome. Nze njagala nnyo kana akayimba ke wayimba bwoti. So because we're about to know them history yako genda kulabanga kali ka soul touching, bakali kogera ku mbeere yaliwo ku biseera ebyo oba yali etuuseko ku bantu abamu. So different types of music vary, zivaringa ate zina different timing. Ate tukyafunamu okitegeera, tutambula netusakira abaana netusakira communities. So basically nganza omuntu mfunyemu ate n'abaana betuyamba wane communities abantu betuyamba betutuukirira okuyamba mu ngeri ez'enjawulo nga benkugambye nti Kaleke kasome is a girl-centered organization. Tuyamba tuvumirira nesekuvumirira yina ebikolwa ebikabasanya abaana abawala. Yes, gwe mulimu gw'ekitongole. So tugenda tubunya enjiri n'okuyigiriza abantu n'okutegeera amateeka agafuga abaana, amateeka bankyogere ntya. Yes, then n'okubayamba mu ngeri ez'enjawulo okulaba nga tebava ku kusoma, they don't drop out of school. Nina Rose is my best artist actually kubaliko right now. I don't know why, naye style and everything, she's my best. What I can say is buli omu mu nsinga benkugamba destiny, buli omu alina obudde we, buli omu Katonda alina kyeyamuteeka ate akubalira akumuvinga. Bw'omala omulimu awantu akuseetula n'akuzza ewalala bw'atyo. So it's up to you okukkiriza n'ogamba nti kale Katonda leero wano wantadde nti ye webali Mukama, n'akuseetula wano wantadde Mukama nti ye. So Katonda abeera atuseetula every time. Ate advice endala gyempa abaana baleero abaliko right now nti mwe mugenza okujja nga abaasookawo creating a very kugamba bataddewo carpet. You understand? Bataddewo carpet balwanye okulaba nga industry bagisetula. Olwaleero olaba nti production, music production nungi nnyo. Ba improving abaana bakuba. Yes, ogenda okulaba nga ba videographer balungi, ba director balungi, ba editor balungi. So really olaba nga
ekintu abasookawo bazze because buli muntu azze ayimba abadde ayina ettaffaali ateeka ku music industry. Yes, nti kakati bwe bano bavinka bwe baani ba Fikfa Mike nabo bajja tuuka time ng'amaanyi gaabakendeera nga waliwo ate abalala. So I will tell you, the advice I will tell you is mwabaliko, use your time wisely. Yes, if possible, invest your time somewhere and your resources. Yes, beera mugezi bire bya music ate buli twali muri for sometime I usually say kale singana kuba mu time eno nzagande badde muzibu nnyo because time of twajira ng'okunoonya producer akolera oluyimba obulungi n'alumasteringa bulungi nga lutalo ozukulana n'oluyimba ng'olaba nga terutuukiridde nomala galuteekayo sometimes nga pressure ekuyitiriddeko ate nga tolaba engineer mulungi oba necessary resources sente. Yes, ba videographer kyekimu. So basically ne other challenge twafunanga nti bagamba olina film music kyolina okukola kyokka. No, your mindset is not chuka. Abayimbi balina osoma. Yeah, mulina okubeera knowledge, tulina okubeera knowledgeable ne tuinvest ne mu bintu ebirala. We get involved. I'm very happy so many people are getting involved in politics, in also other sectors. Katinze ndiye no charity world. I'm doing NGO work. Yes, humanitarian. Yes, this is the trend. Mindsets should change. Tubere kubeera stagnant. Let's not be static in tunokola. No. So tubere nga tusobola abayimbi invest in businesses. Sente zokuba zino invest in other startups okulaba nga osobola ku sustaining in future because music alone cannot sustain. Ate tulina a disadvantage. Nti Fikfa Mike olwalero ndibadde banina Rose oba Vinka oba Niwaji ba wherever abaliko nti twalibadde tayimba na kuyimba many times. Naye the only way they can survive is go on stage. Tetulina copyright. So basically akasente kofuna make sure obeera mugezi katerekeka awantu obeere nga osobola okuka investinga mu bintu ebirala. Omuyimbi abeere nga asobola okubeera mu farming. Na luli nasanyuka nga Saha era in an interview jayogerako and he said he was doing farming. Navio the same. So basically tubeere bagezi tuitewo. I'm very happy for Bobi Wine. Yes, not on the political view, I'm talking on the music view. Okubeera nga omuntu avudde gyavudde eno gyetumanyi n'abanga ate portraying differently right now. I one time had a talk with Bobi Wine nga sometime back ku beach year. This is about 3 years ago. And I told him, Bobi Wine, you have to go back and sweep. The sweeping I was telling him is that there are times aba youth banja bamugoberera because of his background eri enkadde. So olwero nalingamba go back and sweep is go and change mindsets of the ghetto youths. Yes, but nti omuntu takeera kubeera obubeezi nagalaale, omuntu akeera neyekolerera, omuntu akeera n'aba smart ate n'abeera visionary. So basically it's what I'm telling the young people today and the musicians today. Mindsets should change about musicians. Music namumuzamu simuvangamu. Ekyo kibuuzo bakimbuuziza nnyo ne ba fans babatera okubuuza akapya kaliwa for now. But music namumuzamu because fena tulina ebiruubirirwa. Wali tuba tulina byetukola ebya talent, ne tuba tulina ebiruubirirwa mu bulamu. Tuba tulina byetwagala okutuukako mu bulamu. So kati nze ekyokwagala okunwanira eddembe ly'abaana mu Uganda nasalawo nsooka empumuza music because nalabanga bijja kontana, bijja kubagana. Like music yeetaaga 100% of my time as a person. The organization also, because we are doing advocacy work, tukola omulimu ogw'okulwanira eddembe ly'abaana mu Uganda. Ogwo omulimu si mwangu because guba gwetaagisa a lot of time, a lot of paperwork, a lot of
a lot of abantu chogere internet kumpi ate obudde bwe bumune music so kakati nasalawo music nsoke mu muzeemu katono soke tutereze ekitongole kinaba kinabo kituuse then I can also freely have my time in music other than being eri ngate nina okudduka eno ku kitongole so twasalawo tusoke tumuzeemu ko katono. But every person has their own styles. Yes, but also what I can say, like a DJ abira azanyira abantu music. DJ azanya abantu bamuteka mu position nga alaba atikayo Oluyimba na alaba response y'abantu. I really truly usually advise people to do a case study. What is my style and what do people want also. So you blend the two. So even if it's dance or anything or any other music, also try to put in the other element of what do people want, not what I want as an artist only means the change jagala nze chemba njagala. Yes, nayote kamu kiri nti n'abantu bali baagala ki. So you blend the two. Ugenda okulaba nga okubye. Yes, okubye ekintu ate kigende okuwangala. So it's very important okulaba no sometimes toyimba bintu bikusanyusa byokka na mabala gokka kusanyusa abantu kuzina gokka toya n'embeera eri mu bantu. Yes, bibi n'ebintu bibajjukirako omuyimbi actually. Tuni embeera eri mu bantu balwanirireko yogera ku mbeera eyo ebakutteko. Speak to their souls obakakanye oba kolotya oba music is a therapy. Wanchogera entamu Uganda. Music dagala. Bobo yimba bakochoza eri abantu. Yes, ebintu bibabijjukira nnyo. Olwaleero tuli wano Kaleke kasome foundation twagitanga katuli mu mwaka gwa 3 nibo otambula mu kino kitundu Kaleke kasome yambi abaana basuka mu lunanya kati mu bintu ebyenjawulo mu myaka 3. Yes, so bino ebintu ebitono biba kujjukirirako ne mu music kyekimu dagala baka abantu kyobaddiza obanga omuyimbi babanga bagamba nti omusezi kali tekagwamu era abali awo mu myaka jeje nga akuzira gwe kulaba asisimuka ngadde mu akazeeke. Music kiyamusayi, it's a talent that you cannot ngabwe njogera kati tosobola kulekera okwogera kyekimu n'omuyimbi. Kati ngena nembeera wano nga ndi mu mirimu am busy tudduka wali naye nfuna mu dakika nga 5 nimpandikayo ka verse. So kiti tekimvangamu era ogenda okulaba nga nkubidde producer omuntu owaye juzi mbadde wako same nti owaye nzija naku nga 3 mbadde njogera ne producer omulala awo. You understand? So kiba kikubanja tosobola kulekera awo nero akuba obaawo other responsibilities ebikukwata kino ate naddala weyingiramu ebya family kino so you have to balance obintu ebyo bibalancing olina okubanga olina timetable. Yes, olina okubanga olina timetable nga ate olina ne plan. Mbeera nkulinze oyita njogereko naawe singa omanyi how I feel nga nkulabyeko singondaba Maurice Hassa. Yes, nali mmanyi ngenda kudda ku stage mu myaka wetwatandikira ekitongole nze ne bannange twali tumanyi ngenda kudda ku stage mu myaka 2 ne katuli mu mwaka gwa 3 kubanga waliwo ebitateredde bitulwanagana nabyo bitereere mu kitongole. Naye nsuubira okudda ku stage in about 1 year or 2 years from now kubanga era ndi mu studio muganda wange nisimwawo ninawo obuntu bwenkola naye mu studio ne ba producer abalala ne mu mpola nyine nenkola yakayimba kamu nenkoma ku mirimu gyange wano. Yes, njafuna obudde nzikolere video then tandike nziremu okutalaga kutalaga. Yes, nziremu okutalaga n'okutambula ku different stages nga nyimbire naye naddala nja kyagala kikola mu ngeri ya charity era temwewuunya nga mulabye ekivulu kiri ku Serena Maurice Hassa mujje muwagire n'abaana betuyamba wano ku kitongole. So basically yes,
more responsibility in ekitongole kino nti our catchment area eri Mpigi district. So to do all those plans nemikwano jange to see how we can reach out to the different communities, abana in different communities, mulimu gw'amaanyi okulaba nga ogugabanyagabanyamu bw'otyo ogenda okulaba nga ebintu biri half baked, eri okozeeyo kitono eno okozeeyo kitono oba tebituukiridde. So basically twasalawo nti okukola ebintu ebitatuukiridde nga biri half baked tusooke tuposing music. Then ate nsanyuse n'okusanyuka nti ennaku zino baproducer balungi nnyo okusinga ebiseera eby'emabega kaawo, ba engineers bayize nnyo ate ne ba videographer bangi balungi. So I'm very very certain ate kati wengine emabega wa microphone ndowooza nja kuba ate muzibu. So basically yes, and I do rehearsals ebyaddala. So eno library yaffe ya abaana abali mu myaka 11, 12 okwambuka waggulu paka 18. Yes, in a section this is where we train the young ones below the age of 10 but choir music, dance and drama. After this is sustainable other than okugamba nti abaana tugenda tubawa pads. These reusables. So these ones were just samples. Twajja tukolako tunda ate. So these are some of the products abaana ze bayigiramu. I'm a family man. Nina omwana omu kyannaku nnyo omulala yatugenda kaawo juzi. We lost that one. Omukyala yavaamu olubuto naye nga ovudde ku ekyo. I'm a family man. I have one child and she just made 6 years. She just made 6 years. Bamwita Amila Masika, my firstborn. So era tubeera awo Namasuba. So basically ng'ovudde ku family eno gye tulina eno eya Kaleke kasome, abaana bali mu Kaleke kasome, abakyala betuyambako mu ngeri ez'enjawulo. Nayo nange family nganze omuntu keeping up busy kulaba nga omwana asoma, omukyala aba bulungi. Yes, nabo ne benyumiriza mu taata daddy. Life yaffe. I met my wife in 2008. Yes, 2008. Okuva 2008 tubadde tubeera wamu. Era tuli wamu. Yes. Ate mwenyumirizaamu because she's this woman. Bano waliwo abakyala bano bebayita ba kingmaker. Because batera okugamba behind every successful man there's a woman. Yes, today to see where Kaleke kasome is and how many lives we've impacted as an organization. Yengo omukyala mwebaza okuba nga ambeereddewo ebbanga lyonna n'okubeera nga asobola okugumira ebintu ebyenjawulo ebimanyi ebibeera mu maka, like also to push me. She has always pushed and pushed and pushed.